she had a show almost the time Yemune Dax vibes. So what's happening that side on her camp, from her camp, byonna byogedde ku kati tufune Cindy in person. Then imasa ayina okulambika kwakoze okupya okujja erimu abayimbi bonna basubscribing under UMA, Uganda Musicians Association. Neso kompe Cindy on these issues ayogedde ku ntale ziri mu bayimbi bino bye tuwuliriza ngaje president abatwala bateekateeka kukola ki okulaba nti they put a stop to this. First of all, it is becoming an embarrassment eri endongo. Then it's also putting fear. People fearing. Parazo oba wizo obani ogenda tegeka ekivulu. Nze mwana kati ndi mu level yaba corporate blood nze ntunda mamotoka. Nsisinkanya abasajja abagagga nga bwalaba bulabi bino ebintu atya. So we are underbranding the game. People are going to fear. I don't know, we need to immunize. Kubanga abantu abakulu obuvuyo si bayimbi. Kati nga wayise emyaka nga ombuuza nti sagala kwogera manya naye nze manya abavubuka balina zigaaligaali si bayimbi. They don't know how to sing. And you're blocking space for the people who can really sing. So tuyina okifunira eddagala by the way. On a serious note, I've never been this serious ku nsonga zino, but today consider this one of those serious moments when I'm serious. Tuyina bino katembo bya kisiru mwana tuyina duli bafana ba mulumba ku Galaxy Smile Scorpion Shaba. Anyway, so compare Cinderella Sang on all these issues, then we get back. Bichi spice byolaba noga nti kina kinsinza nga nandi kyetaaze. Yes. Siraba mbu kina kinsinza. Yes, situlira nga buli omuntu nga competition. Nenga ndaba uniqueness to her performance. So kitegera ndaba ntino performance ye ndala nnyonnyonyo ebintu byakola ku stage byawufumu ko kubyange n'engeri gyayambalamu n'ensonzi okulaba ku to the Jamaican bum. Okay. Because I mean, I just want to go all the time, so I want to see her shake it, because by n'engeri gye bakikola mu Jamaica nafuna nayogera kiri n'engeri gye tukikolamu. So waliwo just ebintu biri byawo energy ye ku stage endala zize biraba ku TV njagala biraba ku stage ku ground tumulabe nga bwali tupime tulabe, because as a fellow artist you want to see eri energy gyatulaga mu video nebeerawo ku stage. So ninamu ebyo, but I don't feel a sense of competition. Okay. Just njagala ku when it happens ngoli mu studio naye nga ali mu studio, what are you going to focus on? You were Ugandan, the other one is a Jamaican. Ngenda focusing on being different, because you cannot compete with the source. Yeah. So what you can do is complement the source. Kati so ye Jamaica naye kati engeri gye nakikyusa mwana e Uganda takiwulira abako, because ezo level zaffe kisinza ku ngeri gye twakolamu ne music kigo twakola nga tukola ki nga tuyimba. Bwe mulaga flavor yange ng'omuna Uganda dansolo waffe wano awo tasobola kumpitinga na kuba kino kirala, kubanga naye alina ekirala ekya side yaabwe. So njagala kumuleetera dansolo waffe owa Uganda because it's different. Kati bwendeeta eyo flavor endala kijja kunyuma. Tetumukopa bwajja wano tetukopa ye, because sosakopa kugundi the source ate n'omalako okutegeera ye aba teyeetaaga muntu okukola ate ye kyali okukola, aba yeetaaga gweyongereko ekikyo. Era kyemba njagala omulaga nti ekitandali kyaffe ekya Uganda wano kyemba njagala oteeka ojja munyumira eshow kitegeera space ali BBS ndali bibye. I think buli omu agenda kuba show yakabi ate kyemuba mujjukira nti every female artist gwe musinga okunyumirwa agenda kubeera ku stage amanya mwagala bye. So mujje muwitnessinge just show yakabi, that's it. Tetukifuula battle. Nzagala nnyo battle dese eno nina musamu ekitiibwa nnyo kubanga ava ku source ya music nze gwesinga okwagala. Obuzibu nnaku lugenda kutuuka nga bw'oyambaddewo nga biralamu ku stage. Era nyumirwa kubanga oyinza obutaddamu okundaba bwenti so teri bijja kuba biralamu. Okay, there you go. Beautiful, beautiful, beautiful. Cinderella Sang. I really want to see Cindy and that Jamaican bikini girl them on stage, on the same stage. Huh?